Alright, President amaliriza talk show ku radio. Abantu batandise okutambula naye ogende wali office okuziggulawo. Wabula kigambibwa nti emmotoka z'emizindalo zawambiddwa dda poliisi ya kuno. Poliisi y'e Kabale ng'eri ku order za RDC. Emmotoka z'emizindalo baziwambye. Kigambibwa nti emmotoka z'emizindalo baziwambye. Poliisi n'amagye ne bitwalibwa ku poliisi. Naye lengera namuntu w'omuntu ali emabega muganda wange. Lengera omuntu ali emabega. Obedda bamulindiridde President ave ku radio. Abantu b'e Kabale bonna babadde ku radio nga bawuliriza President waabwe biki byayogera. Essaawa zino President agenda kuggulawo office mu kibuga kino kyennyini. Poliisi bikyagisobedde tenabeera successful ku kiki kye babagambye kukola okuggyako ekyokuwamba emmotoka z'emizindaalo. Awo ye ya succeedinze emmotoka bagiwambye. Emmotoka bagiwambye ey'emizindaalo bagezaako okufuna endala gye bazzaawo. Naye era still ekintu kikwatidde. Gye tugenda muganda wange walina mungi w'omuntu ng'ogyeko ono gwe tuli mu kutambula naye abeeteeseteese Saiga eyo bayitirivu nnyo. Abantu bayitirivu nnyo. Muganda wange tuli mu kibuga ky'e Kabale Detu. His Excellency the President abuuze ku bantu beeno. Essaawa zino agenda mu kibuga okuggulawo woofiisi. Era agenda awulira ku bantu mpolampola. Sharinga video etambule gwe oli ku ki? Yes. Ekibuga Kabale bizinesi ezisinga bagaddewo. Bizinesi ezisinga zagaddewo dda muganda wange. Lengera abantu ensada wagenda bamuyaayaanira. Thank you so much. Abaana b'e Kabale abakiga President mumulaze omukwano. Lengera omuntu gwe ali emabega. Lengera omuntu ali emabega. Lengera omuntu ali emabega gwe. Kino tekisoose kulabibwa mu kibuga Kabale yokka. Kyalabiddwako mu kibuga ky'Embalala. Kyalabiddwako mu kibuga kye Fort Portal. Kyalabiddwako mu kibuga kye Kasese. Kubanga Kasese kyabadde so massive. Ne kaakano kiri mu kulabwako mu kibuga eky'e Kabale. Abantu bano bakedde bakubamu tear gas naye tebapoye. Paka ku ssaawa esembayo. Pulezidenti waabwe bagezezzaako mulemesa oyita ku nguudo ezisinga. Naye bannanyi abatuuze b'e Kabale bennyini bye bakiyimiriddemu. Bwe batyo ne balemesa poliisi okubalemesa okweyongerayo. Leto TV amanya nze Buganda Ronald mugenyi okuweereza. Muganda wange kankulage ekiri emabega. Kankulage ekiri emabega. Enjogera poliisi yabivuddeko dda yawumudde. Lengera ekiri emabega. Ekibuga Kabale bizinesi nyingi zigaddwa. Ababodaboda ku stage obanoonya tobalabako. Abasiisi b'ebikomando banaali ali kimu kyaggulo. Naye ekyemisana tebaakoze. Abakyala ba woteeri tebaakoze. Abakola mu maduuka tebaakoze. Abasawo tebaakoze. Enguliko eri mu maaso muganda wange. Abasirikale ba poliisi byabasobedde dda. Omuyaaye yabasinzizza.
Kibuga Kabale bwekitobo kifaananye. Kibuga Kabale bwekitobo kifaananye. Lengera namungi w'omuntu kubamu akafaananyi singa poliisi teyabakubyemu kubalagala kyalibadde kitya. Lengera namungi w'omutugwe asobola kuba screenshot eyo nga sinavaayo kuba screenshot eyo. Kigezi kunga. Abantu wa Kabale muriyo. Muriyo muhagaze. Mwebale bantu mwebale. Mwebale kutwale kurukundo lw'amaani mwebale. Mwebale kuwona kamaani g'abantu mwebale. Erizoba tebibadde byangu baboyi bange mwana. Mwemuli bakabi nnyo. Bagezaawo kutulemesa okulaba omuhanda konka mwabooleka amaani g'abantu. Mwebale mnoga basobola manyawo. Tituli aha ab'okusima kwa Museveni mbayi. Tituli ab'okukunda kwa Museveni. Tuli aha ab'amaanyi g'abantu. Mumanyi babadde nga batulemesa okuyita mu kkubo kubanga muhozi bwe yali ayitawo yali awubira bizimbe byokka. Mwebale kubeera ba mirembe, temukoze kavuyo, temuyonoonye kintu kyonna. Njagala tubeere n'empisa bwezityo. Baagala nnyo okugamba abantu nti tuli bayaaye. Baagala nnyo okugamba abantu nti tukola fujjo. Poliisi bwe batekoze fujjo, tewabeerawo fujjo. Poliisi bwe batekoze kavuyo, tewabeerawo kavuyo. Naye poliisi yaleeta akavuyo. Nsanyuse nti kati poliisi yalese kavuyo. Njagala abapoliisi mumanye, mwana yaffe tuli bakyali bammwe. Nawe muli yala nga ffe. Twagala namwe kubakyusiza mbeera. Nabagamba nti nze banaamala okulayira buli wa poliisi ogenda kuba ofuna miliyoni emu.
buli wa UPDF ne Kopolo ajja kufuna miliyoni emu. Temusagala Museveni abakozesa ensobi kubanga ye Museveni avunze mwalaali naye Uganda ekyagenda amaaso. So njagala tukolagane namwe abasirikale ate naddala abasirikale. Yesterday dictator we Gabon gwe bayita Ali Bongo yabeerawo n'ateekawo mutabani we kati abasirikale bamuliddewo. Kakati mwe aba UPDF usitale ki naye njogeredde wano eddakiika ntono kubanga gye tubadde tulina okwogera bakubye abantu ne babagobayo. Bagezaako n'obulemesa okutuuka ku radio naye ne tutuuka ku radio ne tubibagamba tene wano bibagambe naki kati njagala tugule ofisi yaffe olunaku lwa leero naye mbadde njagala nsooke bawe message eno abantu b'e Kabale mwebale kunonda mwanonda era olunaku lwa leero okujjako famire ya Museveni yokka naye mu Uganda wonna bamanyi nti yenze president owalaali. So njagala bategeeza tokulonda kokka tekumala, tulina okukola ekisingako awo. Mulaba kyemukoze leero, mulabye Mbalala, mulabye Foti, mulabye Kasese. Kati twagala kuzuukusa n'ab'eggulu, twagala kuzuukusa n'ab'ebusoga, twagala kuzuukusa n'ab'Esebei, twagala kuzuukusa n'ab'Buganda yonna yonna. Essaawa bw'enaabeera etuuse, essaawa ng'etuuse, ekyokola mukimanyi temukimanyi baboyi. Mwebale nnyo mwebalire ddala kujja kutulaga mukwano, twagadde bazuukusa tetunaba kupowa namwe temupowa, tetunaba kuzikiza namwe temuzikiza. Ekisembayo temukkiriza muntu yenna kubaawula, mbu abaawula ku ddiini, mbu bano basiraamu, bano bakatuliki. No, mbu abaawula mbu bano Bakiga, bano Baganda, bano Bateeso, bano Banyankole, bano Bakonzo. No, tuli omuntu omwe abokuba n'ebikutukyakya n'ebimwe ebituluma byebimu ate betwagala byebimu. Twagala Uganda empya, twagala Kigezi mpya, twagala ensi empya ate abagenda ogireeta nze naawe n'oli everyone. So ngenda kubasaba mugume hamwe, simanyi kyekituufu mubeere wamu tetumanyi boyi. Ensonga zino mbazoogerako ku radio naye njagala oziddamu. Wano manyi tulinawo batica, naye batica bava wano ne bagenda ebweru ne bakola obwakadaama kubanga tewali musaala wano. Tulinawo abasawo wano naye abasawo bagenda ebweru ne bakola obwakadaama kubanga tewali musaala. Ensi yaffe ngagga nnyo eno Kigezi ngagga. Naye abantu b'omu Kigezi baavu kubanga eby'omugagga byonna Museveni yabifuula bya famire ye. Bobi wa Uganda yenna Museveni yamufuula wa famire ye. Buli kirombe bwe kiba si kya Museveni kya Janet, bwe kiba si kya Janet kya Sale, bwe kiba nga si kya Sale kya Sodo, bwe kiba nga si kya Sodo kya Muhoozi, bwe kiba si kya Muhoozi kya Lwabo. Sitole kinaye ebyobugagga bya Uganda birina kubeera byaffe. Amafuta galina kuyamba ffe, gold alina kuyamba ffe, iron ore ali wano Kigezi alina kuyamba ffe, buli kimu kirina kuyamba ffe. Banka ya Kigezi yali wano Museveni yagigala. Lwaki yagigala? Nja kugigulawo nalo. Nanjogere ku bbeeyi y'ebintu, nanjogere ku misolo, nanjogere ku nguudo, naye byonna mubimanyi. Nja kubagamba solution eriemu removing the dictator. Wano tetuzeekola campaign ya kutulonda kuba mwatulonda dda.
eno campaign gye tuliko yakujjako Museveni oba leero oba nkya oba next week yakujjako ani Otujjako tujja kugulawo Uganda empya. Nja kusembayo ngamba saba bakyali bange mu connectinge buli omu kumwe asobola okufuuka Bobi Wine. Buli omu, every one of you can become Bobi Wine. Eno message njagala gitwale mu ghetto gy'okowa. Njagala gitwale ku washing bay. Njagala gitwale ku saloon. Njagala gitwale everywhere. Utwali tulwanyisa sirimu twamala coming together. Njagala mu coming together tusobole okwewonya Museveni tuzimbe Uganda empya kuba bano ba dictator tusobole okubajjako era tugenda kubajjako naki people power our power people power our power NUP everywhere nebale nyumwe batsinga sikina ndi bakubiyo na kapera nyo njagala kabereza abaana bonna be baasiba wano e Kabale abaana be baasiba yonna mu Uganda ba political prisoners bonna ba Olivia Lutaya ba Machete ba Kalanzi freedom is coming era bwe twala obuyinza bonna be basibira obwerere tugenda bajjayo n'abasiraamu be basibira obwerere nabo tugenda bajjayo bonna naki kati mbasaba tube mu ggwanga etto naye katulowooza ng'abakulu twewale n'okuyiga obuyisa bw'abo abakulu abajjudde omululu tuteme n'empende ezikuza eggwanga linerijjula amabago. We must rise to the occasion and build a better world. Saba twejjukize mutima ffe Uganda ne Uganda yette. We are the champions, we are the future, we are the champions. We are the youngest population in the world is under chance. We are the leaders of the future and the future is today. If we only come together, we can change our destiny. So kimakuja tuyo chiraba wano siwe tulina okuba Uganda. Tiweba sebame Sukukabame Uganda Tigwea yomwana Wekati tata Wekati mama Cheers Kampumu mwala kazinda na ina changamba Amazina ni wanyetacho mpindeshia People power Our power People power NUP Everywhere NUP Wow Let's go on behalf of Kigezi people it's Abachiga President awereddwa engabo ssaako n'effumu
okulaba nga atabaala bulungi nnyo eggwanga lino ne babako n'ebigambo bye bamugamba ebyenjawulo. Lengera namungi w'omuntu gwe azze okwaniriza Umashogora makasho akakuchirangu ohemba omuntu gwati Bobi aza kwisha ageni kuchaka ohemba ohemba wirugwake Bobi aza kwisha kuchaka President agenze kugulawo office mu butongole manange lengera omuntu abantu ba Kigezi mwebale nnyo lengera namungi w'omuntu Mr. President, NSSF, Kyagulanyi Central Robert Musinguzi, twakwatira mu Kabale no mu Kigezi. Awolaba baluni awo wali mu kugula office. Nangu awole Kabale, tebinga nakusaba kwa bakatu office yenyu mutero mu ngalo kana kai iguru. Mr. President, ngula office. Tena ni His Excellency. Niweza kubala. Okay. People power. Our power. People power. NUP. Everywhere. NUP. Umwezina lya National Unity Platform. No mwezina ly'abantu ba Kabale na Kigezi yona. Ninyi kurao eji office ya National Unity Platform. Ajikude wa mu butongole office lengera sami ly'abantu b'Ekigezi. Abantu b'Ekigezi bafunye office ya National Unity Platform. Abantu b'Ekigezi basanyufu nnyo okufuna uniform ya office ya NUP. Abantu b'Ekigezi kugambye nale president agikoledde wano wayogereddeko eri abantu b'Ekigezi oluvannyuma lwa poliisi okugaana wabadde agenda okuba olukuŋŋaana oluvannyuma lw'okugula office naye kyakoze okwogerera wano eno mu kibuga wennyini wakati ekirungi kiri ku luguudo lunene eyafa n'eyasika ziro gye baamugobye osanga wabadde nawala naye asazewo n'ayogerera wano mukuba wakati ebigambo bye yali adde abagambira eri abantu b'Ekigezi babiwulidde mu bungi. Abantu b'Ekigezi bawulidde ebigambo bino president byabagambye bwe batyo ne bamukwasa effumu akatebe n'engabo okulamula obulungi Uganda. Abantu b'Ekigezi mwebale nnyo mwebalire ddala okwaniriza president mu ngeri bweti. Emmotoka y'ebizindalo yasoose baagiwambye abantu b'Ekigezi ne bayiyawo emmotoka endala wo mangu oshabishara iwe nogu mushabire office mwebale nnyo mwebalire ddala abantu b'e Kabale abantu b'omu Kigezi tuli wano ku Kabale Secondary School street eno abategeera Kabale Secondary School office eno weguddwa ku kizimbe nga bw'okiraba weguddwa eya National Unity Platform. Twakusiima kushanga batusiya omwanya okuturya abahuriire abaraga amahanga goona bija tuhuriire kandi tusiimira president mitu kumureeta mu rugendo orubuhoro iwakaka kirekisangi kongo kisurabuzemu nkushaba mukono gogenda bazikuturindire kutashaho eri kumuntu kukuumire kandi mangeka yes DJ awumudde bali mu kusaba ensonga lwaki azikiza
this beautiful nation. You will experience the oppression one by another. They are the dignity. The strong come the world. So zenga buwedde tuyambale abantu b'Ekigezi mwebale nnyo mwebalire ddala okujja mu bungi bwe muti mwebale kwagala nkyukakyuka ate era mwebale kuwagira National Unity Platform mwebale kuteekawo mbeera eri poliisi bwetyo n'eremezebwa poliisi olunaku olwaleero eremeddwa ebintu bisatu birambirira ebintu bina birambirira okusookera ddala balemeddwa okulemesa pulezidenti okuyingira ekibuga n'akiyingira emirundi esatu nga bagezaako omulemesa ekyokubiri bamuganye okwogera mu veni agikoze mu luguudo wakati Alright, President akyayogerako eri bannamawulire y'ensonga lwaki emizindaalo gisirise baganda bange naye nga embeera bweti bwebadde mu kaseese okusookera ddala nga bwayogerako eri bannamawulire nange kansako embeera nga bwebadde President bw'atuuse okuyingira ekibuga okukiyingira wakati asanze bataddewo kabangali patremu abasirikale okuli ab'amagye ne poliisi saako n'ekimotoka ekizikiza omuliro kye tumanyi nga fire brigade nga bamugaana okuyingira ekibuga olwo nno nga bamulaga okuyita mu luguudo oluyita ewala eyo mu nsozi aggukire wabadde wagenda okubeera veni kyakoze n'avaamu mu mmotoka n'atandika muganda wange okutambuza ebigere n'abayitako nga batunudde abasirikale olwo n'amaaso ne gabakanuka nga n'ekyokukola tewali olwedde nsuubira tiyagasi badde tebasobola kumukuba tetumanyi oba ssente ze batalina tetumanyi oba batya kooti ya nsi yonna emisango egiriyo nga bagezaako okulongoosa erinnya lyabwe wabula tebalina basirikale kye bakoze olwo no pulezidenti n'atambula kilomita eziweredde ddala nnya n'abantu abayitirivu nga bwe bagenda mu maaso n'okumugoberera obwe batuuse mu maaso asanze waliwo emmotoka emulindiridde endala olwo no n'alyoka agirinnya ng'eri agirese emabega bw'amaze okugirinnya n'atambulako noza avuzeeko kilomita ng'emu endala bwatyo n'asangawo ate ekimotoka ky'amazzi ekirala ekizikiza omuliro ekirala saako n'abasirikale era nga babulookinzewo abayitirivu wano ye tavudde mu mmotoka wabula abantu b'Ekigezi bennyini be bavudde mu mbeera ne balumba poliisi olwo ne basika omuguwa ne poliisi okakana nga poliisi ejjewo ekimotoka kyayo Kyagulanyi sentamu nga ayitawo endulo wayiza wano munnange nga balaga nti be bawangudde abantu b'Ekigezi bakambwe abakiga bano bakambwe nnyo tebaagala kuzannya kye basazeewo kye baba basalawo bwe bamaliriza awo emmotoka ne ziddamu ne zisimbula abadde abuzeeyo akabanga katono nnyo mitaazi nga 35 okutuuka ewabadde radio emanyikibwa nga K-Town ndowooza Kigezi Town radio
n'addamu n'asanga load block endala nga bamulemesa okugenda ku radio. Abaana bano era b'Ekigezi oba abantu b'Ekigezi abawagizi b'enkyukakyuka bataddewo embeera muganda wange bwe bati era poliisi n'epondooka enduulu n'ewaya pulezidenti n'ayitawo paka ku radio. Ebigambo byayogedde ku radio bibadde bisuufu nnyo, anyiza obitabiddamu kuba live yaffe ebadde kojja kuddayo girabe ey'okubiri ebadde pulezidenti gy'abadde naye nga buli muntu ali ebweru. These people they are so creative and active, tebaagala bali so attentive nga tebaagala kintu kyonna kyonna kibayitako. Era we batyo muganda wange ne bajjayo oburedio bwabwe obw'okumasimu ne batandika okuwuliriza pulezidenti biki byayogera. Programu ene tutte eddakiika zibadde nga 65 wakati w'enkaaga ne65 waavudde munnange n'akola ki n'ayogera ku radio eno bw'amaliriza n'addamu okuyingira mu mmotoka ye. Olwo emmotoka ye manyikiddwa yennyini gy'atera okutambuliramu ebadde etuuse. Jjukira yagirese eri emabega gye babadde bataddewo road block okumulemesa. It's 2:34 p.m. Alright, mbadde nkunyonyola emmotoka ye ebadde ejja era bwetoweze n'agiyingira n'atandika okutambula paka wagudde uniform. Obedda lwolasita amusaamye abalasita obedda amuswamye okumuwa kuhaaga lengera namuntu w'omuntu gwe. Abantu b'Ekigezi, thank you so much. Abantu b'Ekigezi, thank you so much. Bwatyo Kigezi bwe tumumaze Laala agikubye wano mu kkubo wakati olukuŋŋaana alukubye wano wakati mu kkubo bw'ayogereddeko eri abantu. mulinde kugenda bakyali bange nga tetunaba kugenda Kampala. Njagala nsooke balage abakulembeze baffe abawano. Njagala balage Bobi Wine bawano, Banubongoya bawano, Basenyonyi bawano. Muzikirize basabe n'abanyabo bayitire kyamaani waffe ababuuzeeko abalage n'abakulembeze abalala. Ono kyamaani waffe bamuyita Deriki Katebire. Genda kusaba kyamaani obabuuzeeko just 1 minute obalage abakulembeze abalala bonna awo tulyoke tuteme. Come on, Chairman Katebire. People power! Our power! EMUMAZEEKO! Kyagulanyi Naseberwa munonga kwakira president witu omulete Saiga akitize okugamba ebigambo eri propaganda mukunuya guna Hajj kiteta ogatayereko erizooba kyakanisa ebintu ebiragambwa tamazima people power our power twaseberwa munonga kandi turabasima abo tukiro office anuya abo kwashibire turatungo challenge sometimes za mobilization tutubire turagezo kuja mutwatonga kashiko ko organizing na chikugangalira twako bitari rimwe na rimwe no buyamurika abantu babiri bikaba bakwata barabata mu bihome kayogine manini undi nenga inakire mu bihome tikoramurire kogamwe nahati yabutwikura office anuya tina bayibaraza koresa mororo authority yo kugira ngo bayire batuzibira office yitu. Bwana abatabani ba Museveni batire batandika urugendo rwo kubiyaho byari moving education. Niyo abayobozi abunyemerera nabo iye nyonga y'abatabare
Kigezi, Arunabindi Vyanga, anaanza kuatira one by one, wajeti magamba. Amazina mwaga manya champi yeshira ni ngorana komite y'abachara people power power abachara mwena mufchirire chawi people power AUP Kyagulanyi nibayeta mwamusyo kato the coordinator of Kabale District mu AUP. People power. Amazina ni anakatwizika mobilizer Kabale District. It's 2:39 p.m. kandi abantu barakureba aha yebaza kwabirizinga na komite ya Kabale District ngora youth mobilizer of Kabale District yebara blonga president wa council people power amazina mugabo bati okuga district ya Kunji kandi chairman wa Kunji ahabwa national platform president wa kwakira we bari kwija kandi nakwetaga muri Kunji tubase kusinga cya Kabale mwe bari kununga mu people power amazina ni wamanya Kenneth chairman NUP Rwanda Kivumbi Abazina ni kale bali ngabulijo Emusazeeko Hajj my village where we take it to the Convoy Emusazeeko amazina mbali kama chungu Ivan kuruga kanungu we just for watching West Mr. President kwa kuachira mshweka German people power amazina baranyika soma. It's 2:41 p.m. Yes, sometimes we will hang the boys live with the just chebe yali wabawo ensonga entonotono bali balina okuvaako so bali vuddeko. Okay, banange waliwo muzeeyi alina ebigambo byangambye naye nsaba muwe chansi naye abitugambe tumulize muzeeyi. Ina kugamba bingi kamaze mutambarusiye president wehanga next 26 NUP kirugomwe mbere kiyagisi chairman nanga coordinator wa Hennery Kabale District ati kambaze ngambe nihangalimo nali mpulire omushejo ogu okuza kwehandikisa ukaba utarakontamo kugira ngo he's a wise man he passed through akagira ngo ekirineki umune cy'abayari kontaho yabaye has been full peaceful
been saying that it is a party for the youth, but I am an elite person who supports the youth. Then, we have been peaceful. We wish him a success for next presidency. Thank you, our people. Mzee agambye yewa national platform bagamba kyabavubuka ye muvubuka Mulitegede kati akasembayo omandi mwana ne batwali pichako emiziki naye nanga nawe kyali wange wano nga mukiga nga mwana Bobi njagala oteekerwa kulaba abaana bwe bali abaakabiri kale njagala muyita ono kyali bamusibako Museveni ng'agezaako okuleeta tribalism ng'agezaako twawula ne kyali waffe naye ne tubigaana azaliwa wano Kabale ababuuzeeko bamuyita aliho nobati People power! Power, power! Yaman! Banange! People power! Our power! President abantu nani banja hana nsikanira nabo banjira mu kugambira ekintu kimwe okwe Kampala aliyo abantu bingi nibagamba ntabanyankola abashika tuli omu kintu kandi complete explanation kyone ekitulimu Mr. President nibagamba tuli omu kintu ngulingamba n'ogu so bagira ngu gambira president amanye nti tiine kintu ekitulimu amalwaliro gitutalimu tijalimu mubazi abantu balwala tibiina batwala amasomero tigalimu batisha kwegamba so naffe twagala ntuka nitwenda change Western Uganda nitwenda change twenda change people power. Kabale Kigezi abantu be Kigezi mwebale nnyo mwebalire ddala abantu be Kigezi mwebale nnyo mwebalire ddala okwaniriza pulezidenti abantu be Kigezi mwebale nnyo mwebalire ddala okulaga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu omukwano His Excellency olunaku lubadde lusufu nnyo poliisi egezezzaako okuzoganya naye namungi w'omuntu abadde mungi nnyo amaanyi g'abantu gapondooka venyu baagiganye okubeerawo venyu baagiganye okubeerawo naye muganda wange olukuŋŋaana ayogereddeko eri abantu wakati mu kkubo
lengera omuntu ali emabega abo bonna babaddewo mu lukuŋŋaana. Ekigendererwa kya poliisi okulemesa venue nsuubira kiyambyeko nnyo abantu okubeera bangi kubanga n'oluguudo lwennyini lugazi lulungi. Lengera namungi w'omuntu abantu b'Ekigezi mwebale nnyo mwebalire ddala kulaga pulezidenti mukwano. Lengera namungi w'omuntu for sure otuuka ekiseera n'olemererwa okutegeera baawa abakyasinze okubeera abangi wadde nga venue bagezezaako okugiremesa naye lengera namungi w'omuntu. Wetwogera ne poliisi tennalabikako waweeri oluvannyuma lw'abantu b'Ekigezi okusinga poliisi amaanyi. Poliisi yapondoose n'ebivaako naye nga mu kusooka baataddewo embeera baganda bange. Abantu b'Ekigezi ne bagamba nedda. Abantu b'Ekigezi ne bagamba nedda. Era bwe twogerera essaawa zino pulezidenti afuluma. Lengera omunamungi w'omuntu bannange. Lengera omukwano gw'abantu. Lengera omukwano gw'abantu. Wuuyo olaba omuntu omukulu ng'amulabyeko n'asanyuka n'agamba wuuyo. Thank you so much people of Kigezi, Kabale Town. Enteekateeka zonna zitambudde bulungi nga bwe zibadde zirina okutambula yadde ng'ewamu poliisi ekoze ekisoboka okulemesa. Emmotoka y'emizindaalo eyasoose poliisi yagiwambye ku makya bwe yabadde eyisa ebibbulu ng'eyita abantu. Wabaddewo emisanvu egiweredde ddala 3 nga bagezaako okulemesa pulezidenti okutuuka mu tawuni naye gyonna olw'amaanyi g'abantu pulezidenti n'agibuuka. Muganda wange emabega wali Abuuse. Lengera namungi w'omuntu muganda wange ali emabega. Essaawa zino pulezidenti afuluma ekibuga. Ogambye abaana batenda amaanyi ga Bobi Wine wano eno.
Weewaawo poliisi yapondoose. Lengera omuntu emabega. Lengera omuntu emabega. Omuntu muyitirivu nnyo. Ekigamba ekitaalinajwa otegeerekeka oba kaseese yeesizza oba mbalala oba potipotio abantu bangi nnyo. Ate ng'abantu bano bakedde bakubamu mukka gubalagala ne babagobagoba ku street naye stiru basigadde balemerako. Era stiru basigadde balemerako. Lengera namuntu w'omuntu gwe. Oli ku Ghetto TV amanya Buganda Ronald Mugenyi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okwagala His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mwebale kumwaniriza mu bungi bwe muti abantu b'e Kigezi. Kugambye aba supermarket eyo basalawo. Senso bagamba ki? Abantu basukkiridde. Naye abantu basukkiridde bungi. Sensa agambye talina kya bagamba. Sensa agambye talina kyakwogera. Wano wonna poliisi yabadde yamugaanye oyitawo naye amajja yayiseewo n'amaanyi. Akasajja mu bo bennyini mulimu akasajja akabaloopa nti ono yasiibudde ono yamwenyezza naye ng'obalaba bambi abamu bamwenya abamu baagala okuseka n'okuwagira owanika ekikonde bati mu bbanga. Inamaanyi netiwaaka etutawaanya mu nsozi eno naye tukigumire mpolampola baganda bange. Netiwaaka etutawaanya mpolampola naye tukigumire. Abantu bayimiridde ku kkubo okuwaniriza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tokyalina woyinza kulaba. Tokyalina woyinza kulaba ku musirikale wa poliisi yadde n'omu. Boolabako baba batudde mu kabangali yaabwe nga basirise. Siwe bali. Ngambye n'abayimbi basiibwe. Omusirikale wa poliisi gw'oyinza okulabako sibe bali obedda abeekalakaasa nti tojja yita wano. Baba batudde kabangali yaabwe nga basirise. Abakiga babasinzizza amaanyi. Lengera omuntu gwe. Lengera abavubuka basazeewo kumuwerekera oluvannyuma lw'okumwaniriza mu Kigezi sub-region mu Kabale Town. Bannange namungi w'omuntu, omuntu mungi nnyo. Ekibuga kye kimu kino kyennyini ne street ze tuliko zino zennyini ye muwozi we yayitanga vidiyo tekuli muntu n'omu nga yeesiibula yekka. Ettawuni eno yennyini muwozi yayitamu yekka ng'ali mu mmotoka ze yekka. Kavidiyo ako mukajjukira naye awo wennyini weekusongedde teyalina muntu yedde n'omu. Naye lengera Kyagulanyi abantu abaliwo. Abaana b'e Kigezi bakambwe. Yali wano Kabale wennyini nga talina muntu n'omu, emmotoka zitambula njereere. Naye Kyagulanyi ayiseemu. Y'ensonga lwaki ndowooza poliisi yabadde teyagala Kyagulanyi ayitewo, ajja balaga, ajja balabisa. Now I want you to get that video you compare with this one. I want you to Muganda wange njagala nkuwe video eno ogikompeyalinga n'ey'omusajja oli eyayita mu kibuga kino kyennyini nga kikalu nga temuli bantu.
ekitegeeza nti abantu mu kibuga kino babaamu, abantu mu kibuga kino babaamu, abantu mu kibuga muno mwe bali baazira muzire. Lengera abantu ye yakiyitamu mutabani wa gundi ngamba genero yakiyitamu ng'ekibuga kikalu naye Kyagulanyi akiyiseemu lengera namungi w'omuntu. Ebyaddala Bobi Wine alina amaanyi nga bwe bayimba. Labanasikono n'ekifaananyi kya pulezidenti oba yakitereka yagamba tajja kukisuula. Si tofuuse muwagizi naawe oli w'e Kabale. Bobi Wine, His Excellency the President, ali mu kibuga ky'e Kabale. Bannange netiwaaka nfunyo naye mujjagumirako ekyo kye tuyinawo. Wano wennyini awo emabegaawo kavidiyo we kaamukwatira mu mmotoka ze ng'aliwo ye n'ab'amagye bokka. Ngamba mutabani wa gundi genero. Naye lengera His Excellency Kyagulanyi Ssentamu ekibuga bwakitobezza namungi w'omuntu. Ekibuga kiyinse. Abantu emirimu bagisuddewo. Kamangaliza poliisi obedde zireeta ennooma kati ziwerekera buwerekezi baganda bange. Ziwerekera buwerekezi. Omusajja bamaama basiibula. N'olabira ddala omukyala omukulu ng'afa essanyu olw'okulaba ku pulezidenti we. Si baana si bakadde bonna baba basiibula. Ayagala asiibule ku pulezidenti. Abali ku mirimu gyabwe nga ba petrol station asiibulira gyali. Owa banka awuubira eyo gyali. Oli ku Ghetto TV. Muganda Ronald mugenyi okuweereza n'emabega wa kamera 1. Muganda wange Jonathan atusingize gyali eri ku kamera 2. It's 3:01 p.m. Abantu bo bali ready okugoberera. Abantu bali ready okumuwerekera. Oba banaatuuka Mbarara tunaalabira eyo. Naye nga embeera yeno eriwo baganda bange lengera namungi w'omuntu. Poliisi wano yadde teyagala asalewo. Naye muganda wange yasazeewo yayisizaawo kibuli. Yayisizaawo kibuli. Lengera namungi w'omuntu. Nze nkugambye oli genero yayita wano nga wakalu tali amusiibula. Wennyini ndowooza y'ensonga lwaki badde bagaana His Excellency okiyitamu ekibuga. Lengera namungi w'omuntu muganda wange. Leero olunaku lwakuna His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu omulonde ng'atabala eggwanga Uganda okwongera okunyweza emirandira gy'ekibiina ki National Platform okugulawo woofiisi mu bifo eby'enjawulo okwogerako n'abawagizi b'ekibiina ekyo bukya balondebwa n'abazungu bajjayo kamera n'omuzungu yennyini ajjayo kamera addeyo ewaabwe. N'omuzungu yennyini ajjayo kamera akwate ku bigenda mu maaso. Thank you so much people of Renzururu, people of Kigezi. Lengera abakyala abo gye bali mu maduuka gaabwe. Essanyu libattira eyo. Essanyu libattira eyo. Oli bamuwa buwika baayi. Yes, Ghetto TV. Oli ne Buganda Ronald mugenyi kamera 1. Muganda wange Jonathan atusingize gyali ku kamera 2 okuweereza ebigenda mu maaso naddala mu lulimi olunyankole olukiga ssaako n'olutooro. Ajja kuba abikuweereza butereevu olunaku lwakuna ng'omukulembeze atalaga eggwanga lino okwongera okunyweza emirandira gy'ekibiina ki National Unity Platform okugulawo zi ofiisi ez'enjawulo nate era n'okubuuza ku bantu bukya bava mu kalulu. Ebifo bingi ebyamulemesebwamu okutuukamu nga tuli mu kalulu mu kunoonya akalulu wabula kati agenze abituukamu mpola mpola. Olunaku olw'emmande yasookera mu kibuga Mbarara era nga wano kyali kisufu nnyo wabali bukyagamba kifufu kubanga wali namungi w'omuntu muganda wange. Olunaku olwokubiri n'agenda mu kibuga eky'e Fort Portal ate jjo olwokusatu yabadde mu kibuga eky'e Kasese.
bulijjo olwokusatu yabadde mu kibuga eky'Ekasese. Olwaleero ali mu Kigezi mu Kabale mu kibuga mwennyini wakati era ng'abantu bayitirivu nnyo. Abaana b'e Kigezi basazeewo okumuwerokaminga. Nagambye kijja tubeerera kizibu essaawa zino okukakasa nti kino ekibuga kye kikyasinze kijja kutubeerera kizibu nnyo 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 kubanga abantu bangi nnyo. Buli woolaga abantu baba bangi nnyo. Tunuulira abantu abo muganda wange, tunuulira abantu abo bali mu kibuga wakati. Ekibuga kibiriridde namungi w'omuntu, ekibuga kibiriridde namungi w'omuntu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Programu ziddamu nateera wiiki ejja. Abantu b'omu East tujja, abantu b'omu East President abatuukako essaawa zonna, abantu b'omu East President abatuukako essaawa zonna. Mwebale nnyo, mwebalire ddala baganda bange, temujjanga okwo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala b'eŋŋanda Abakiga, mwebale nnyo abantu b'omu Kigezi. Omulimu gw'omukozi okwaniriza President mu bungi bwe guti gw'amaanyi nnyo 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 nnyo. Mukakasizza abo abajjanga bawombeesa ebigambo nti omukulembeze Emusazeeko Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa mu Uganda wokka. Eno nayo Muganda, Ekasese gye twabadde nayo Muganda. Essaawa zino afuluma Kigezi, President afuluma Kigezi, naye abantu bangi nnyo 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 nnyini ddala. Abantu bangi nnyo 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 nnyini ddala. Weewaawo ayimirirawo okulawunda bawutu abasi. Nubi asooka ayimirirawo okulawunda bawutu abasiibuliraawo tusimbire. Alright, Abakiga balemeddeko, Abakiga balemeddeko muganda wange. It's 3:07 p.m. President ayongezaamu supiidi naye abantu bagoba emmotoka. Ayagala kubasiibula baddeyo ku mirimu naye bagoba emisinde. Lengera emisinde muganda wange. Yes, bongezzaamu emisinde. Agezaako basiibula naye bongezzaamu emisinde. Sorry baba. Sorry mgana. It's 3:08 p.m. Alright, nkomyewo nateera. Agezezaako basiibula naye bakyagoba emmotoka emisinde. Wow, ekibuga President akirese kikyamufu. President ekibuga abalese kisanyufu nnyo. Ababoda bo bakyalemeddeko. Ababoda bakyalemeddeko. Ababoda muganda wange bakyalemeddeko. Bagamba tuwerekera agezaako okubasiibula
President agezaako okubasiibula naye balemeddeko. Ab'ebitereko bagombe ne bakoowa kati baboodabooda be balemeddeko. Omukulembeze agezaako okubasiibula naye bakyalemeddeko. Uganda wange agezaako okubasiga naye ababooda balemeddeko. It's 3:10 p.m. Alright, mukirize mbaggyeko eddoboozi musigale nga mulaba ekifaananyi. Nja kubasaba busabye olw'ensonga ezitali zimu kanzijeko eddoboozi musigale nga mulaba ekifaananyi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. It's 3:11 p.m.